Eby'omuyimbi Irene Namatovu ne Annette Nandujja bambi byo si birungi n'akamu era nga essaawa eno wenjogerera Miranga na Biwoobwe oba wandigamba nti Loosi Njereere ze bakoze. Mbaniriza mwenna abali ku NCK-TV mwebali kubanga mgyekuumiddeko, mwebali kutambula naffe. Gigenze gitya, gitambudde gitya. Tusuubira nti buli kimu kibadde bulungi era nga nammwe bwe mutyo muli bulungi. Gyebala emirimu gy'enjawulo gyonna gye mutuusizaako engalo. Nfe weetuli nnyo obutereevu okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era nga nkugamba kimu nti bw'oba oliyo nga tona subscribinga gekadde obeere ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga saako n'okuba nga leka comment yo. Ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Omuyimbi Irene Namatovu ono nga mukyala wa Geoffrey Rutaya, wa Honorable Geoffrey Rutaya n'omuyimbi Annette Nandujja. Ono omukyala nno muyimbi ate nga muzannyi w'effirimu oba muzannyi w'ebinnauganda naye nga mukyala ayimbidde ebbanga ddene era nga ayimba nnyo ennyimba za culture oba oziyite folk songs. Yeekuumidde awo ebbanga era nga bw'oba oyagala ennyimba za culture oyo omukyala Annette Nandujja mukukutivu nnyo mu kintu ekyo. Naye essaawa eno wenjogera bambi ebintu tebyabagendedde bulungi. Abakyala bano baafulumya oluyimba lwe bayita Ffumba. Luno oluyimba nalukolako Wanene Mboozi ne mbagamba nti oluyimba luno lugenda kukola omwaka guno nti luyinza okuba ate oluyimba lwa mwaka. Sofa waaliwo ennyimba 3 nga waliwo oluyimba lwa omukyala Rema Namakula olwa Love Commissioner, nga waliwo oluyimba lwa Eddie Kenzo olwa Muleeretu, then n'oluyimba luno Ffumba. Naye nga wali ogeraageranyamu ennyimba zino 3 ng'olabira ddala Ffumba afumbira ddala luyimba lwa nkizo nnyo nnyini ddala. Era sofa akabanga akatenewe kati ng'oluyimba luno lufulumye lubadde balukozeemu challenges eziwererako ddala. W'otuuka ku introductions zo munange sizoogera nako kubanga abantu bangi nnyo ababadde bakeetanidde. Naye ebyembi waliwo omukyala eyazze n'aclaiminga oluyimba luno n'agamba oluyimba luno lulwe era nti oluyimba luno yalufulumya 2022. Omukyala amanyiddwa nga Mariam Massa agambye nti oluyimba luno lulwe era nti oluyimba olwo almost kigambo ku kigambo, beats ze zimu nti buli kimu kye kimu kwegamba nga tewalimu yadde nti oba kino nti ye wadde yalufulumya naye terwatrendinga era terwatambula era nno lwandibanga lwali lumanyiddwako abantu batini. Ne ku YouTube ye kennyini agamba nti lwali lulemeddwa okuweza ne 1K naye agamba nti okuva gundi eyo we yatuuseewo Saga n'alipooti ng'oluyimba lw'aba Irene Namatovu ne baba nga YouTube erusikayo olulwe lweyongeddeko viewership era agamba mbu ye ekyakyebaliza ba Irene Namatovu okubanga bayimba mu luyimba luno ate n'aluripootinga nti kubanga kyongeddeko abantu ne baba nga beetanira okugenda ku YouTube ye baviewinga oluyimba olwo era nti ddala mu butuufu nti oluyimba lulwe. Bambi kyannaku nnyo kubanga oluyimba luno lubadde lukutte omubabiro era abantu babadde lwalwagadde nnyo ate nga w'okimanyi omukyala Irene Namatovu mukambwe mukko watandika wayimba ennyimba ezo za culture akitegeera ekintu ekyo ali so creative ateekamu buli kimu ekyetaagisa kwegamba oluyimba okulufuula ekyo azini oluyimba okulumekinga ekyo kyonna kyayimbako yono omukyala Irene Namatovu. Yemu ezo ennyimba mukugu ayimbira ddala n'aggyayo ekyo kye weetaaga okuba nga olaba n'akugira ekyo weetaaga okuba nga olaba kwegamba buli kimu akiteekamu ate nno nga oluyimba yali yeekutte ku mukyala Annette Nandujja oyo muzibu nnyo naye
akitegeera ennyimba za culture zino kyekitegeeza kwegamba bateekamu buli birungo okuggyayo oluyimba nolufuuka ekyo kyonna omuntu kyetaaga okubanga akola ki omuntu kyetaaga okubanga alaba oba awuliriza naye bambi mawulire mabi nnyo nti oluyimba baalusikayo ku YouTube oluvannyuma lw'omukyala oli Mariam Massa okubanga aripootinga oluyimba olwo nti oluyimba lulwe nalabyeko omukyala Irene Namatovu ng'agamba ati bambi kituufu oluyimba baalusikayo naye n'agamba nti nange nja kubanga neetegereza ndabe kiki ekiddako ate yo no omukyala Mariam Mansa yagambye mbu yeewunya nnyo abantu abatamanyi kintu kya copyright ekitegeeza ate era mbu ku mulembe guno gwa digito mbu abantu ne babanga tebamanyi nti okwata mu luyimba lwa munno muntu alina right ebanga ekola ki akireiminga oluyimba lwe back era yategeeza n'okutegeeza nti neewunyiza nnyo omukyala omukyala Annette Nanduja nti ng'agamba nti ate ye yategedde atya nti oluyimba twaluteeka ku YouTube. In fact yatuuse n'omugamba nti oyo Annette tamanyi nti tuli ku mulembe gwa digito babadde balowooza nti bajja kubanga batwala oluyimba lwange ne bawalaatiramu naye ekyewuunyisa mu butuufu oluyimba lw'omukyala ono ogenda ku YouTube ye oyinza okugamba nti lwali lwakona oba lwali lwagaana okutambula kwegamba nga teri alumanyi era yaluteekayo naye gwe can imagine from 2022 oluyimba nga teruweza nga yadde 1K naye nga luyimba lulungi era naye byonna actually nga weekiri beats biki naye bano bo bali so creative nti bateekamu buli kimu ekyetaagisa oluyimba okubanga lukola ki lunyumira ddala naye ogenda ku YouTube y'omukyalo ono Mariam Mansa oluyimba lwagaana era bino bisoose kubaawo naripooting oluyimba luli olwaba Irene Namatovu ne balusikayo ku YouTube awo nno lulwe ne lutandika okubanga lutrendinga era kyensobola okugamba nti essaawa eno etwogera lwatuuse lwawezezza 1K naye nga katase ey'okubanga ndowooza abantu bagendayo kuprovinga balabire ddala kituufu kyayogerako oba nedda oluyimba indeed lwero oba ndowooza era kyekitwalayo abantu nga womanyi Africans tuba tulina okuprovinga tulabe ekituufu kyayogerako kyekyo oba just bigambo so naye nga kyowe kityo bambi wekiri oluyimba ono lunnumye nnyo kubanga lubadde lusuufu nnyo era lubadde lwakabi nze nasooka kubagamba wano oluyimba luno ne mbagamba nti lwo ate lukute wansi ne waggulu era ne mbagamba nti luno oluyimba lujja tukolera nnyo naddala mu introductions zi wedding era lubadde lutandise naye bwe bityo munnange bwe byatambudde tebyatambudde bulungi kwegamba okumaliriza nga Irene Namatovu ne Annette Nanduja nga balukoleddemu loosi jjukira baba bataddemu ebintu bingi production byonna teekako shooting video biki kaba kasente akawererako ddala naye we bityo bye byagenze kitali kikyo munnange tokikayaniramu loosi ezizibaawo oluusi n'ofunamu oluusi munnange n'ogenda n'obukawo ne loosi so bowe bityo bambi tebyatambudde bulungi oluyimba ne babanga balusikayo ku YouTube oli ku NCK TV kugamba kimu nti teweerabira ku subscribing obanga tonaba ringing that notification bell sharing liking saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde butereevu amawulire tugayina mu bungi nnyo nnyini ddala era nja kubanga nga kutuusaako sigala naffe tova